oluvannyuma lw'enjega ya kasasiro ekiteezi okubuutikira ennyumba z'abantu omwafiiridde abantu abawerako kiwalirizza abakulembeze ba KCCA okuyita kansa ey'amangu. Bakansala bategeezezza nga bwe bagenda ne beekenneenya ekifo kya kiteezi kyonna ne bakizuula nga bwe kiri eky'obulabe era bwe baakomawo ne bakoola alipoota eyaweebwa Nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka. Twabagamba ffe nyine aba public health ne tuyita Dr. Okero tumunnyonnyola ebintu bino ne yeebuzaabuza ku lw'amalala ge ne tuyita abakulembeze ne tuyita abekikwatako abakulu bonna ne tuwandika report. Twagenda ekiteezi ku site visit. Bwe twagenda ku site visit buli we twalinnyanga gawakka twalaba cracks. Baagala KCCA yeetondera abantu n'eggwanga lyonna olw'obulagajjavu obwaviiriddeko bannayuganda okufa. Tetwagala muntu yenna alina kugezaako kati kwekangabiriza kubuzaabuza bannakampala nti KCCA ebadde ekola omulimu ogw'okuggyawo ekintu kino. Twagala buli omu yeetonde. Naffe abaayisa proposal ekifo ekyo kidecommissioning be oba kiviibweko naffe tutwala omukisa guno okwetonda kuba twali twetaaga kukwata bukwasi miggo okujjukiza abantu okukola emirimu gyabwe nti balina okukola emirimu gyabwe okutaasa disaster. Kati baagala okulaba nga Nankulu w'ekibuga Kampala ne baakulembera nabo balekulira olw'okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. Bwe twogera at this time walina okuba abantu abagobeddwa edda ku mirimu nga tunabuuza kibuuzo kyonna kyonna walina okuba abantu abali fired oba abaresigninze kubanga emirimu mingi nnyo gye balina okukola naye tebagikoze. Ensonga y'okuba nti Idi abeera nga yeetereeza ndowooza kyandibadde kikulu nnyo singa teyali KCCA singa olwedde twamufulumya dda naye ndowooza bakansala bamusabye ye nga omuntu alizayininge. Ne minisita wa Kampala naye asongeddwamu oluno olw'obunafu bw'ayolese ku nsonga za Kampala. Kale ebirala byandiganye naye kasasiro abeere mu unfunded priorities gumu ebiri esatu ena akyali mu unfunded priorities. Minisita yakola ki? Kuba mu cabinet tulowooza bino ebintu gwalina n'obyanja ne mulemwa n'okugenda mu parliament okukakasa bano abantu nti twetaaga obuzibu buli wano bwa kasasiro mutuyambe. Era baagala KCCA eriyirire buli muntu eyakoseddwa mu mbeera eno. Babalirira abantu mu bwenkanya okusinziira ku incidence yabaddewo kubanga twawulidde nti n'abantu abamu bagenda waayo amayumba gaabwe babalirire ebituufu ku mulundi guno baleme n'okuteekamu ab'empewo kubanga ekizibu tulirabye nnyo mu nkola za gavumenti tino buli we babeerawo okusasula abantu bayingizaamu abantu abataliiyo ab'empewo ate buli we bayingizaamu abantu ab'empewo bongera okusala ku ezo ssente zandibadde ziweebwa abantu abatuufu. Frank Luso w'ebyamateeka mu KCCA nga yakiikiridde Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka ategeezezza nga bwe bagenda okunoonyereza okuzuula obuzibu bwe bwavudde. Aba engineer baffe aba KCCA ne ba physical planners bali ku site. Aba engineer batwadde amagezi nti wajja kubeerako byagenda okukola okendeeza olusozi lwa kasasiro okuteekamu kye bayita terracing n'ebirala bye bamanyi mu lulimi lwa engineer ogezaako okulaba nti obulamu bw'abantu tebongera kukosebwa nnyo. Kati bano bakkiriziganyizza nga bwe bagenda okuwandiikira bannaabwe ab'emukono ne Wakiso okugira nga babajunewo okussa kasasiro nga bwe basala amagezi. Buli lunaku Kampala yokka efulumya ttani za kasasiro ezisoba mu 2500.